ekintu kyonna ekimalako neighbor we emirembe nga mu kitundu mwe kiri tekiri ku plan gye bakufulumiza kimenya mateeka kuba neighbor we ayina okwebaka n'okweyagalira ewuwe mu space ye. Gwe senga amaloboozi g'enkoko zo osobola okugaziyiza ne gakoma ewuwo eryo ddembe lyo. Naye senga gageza ne gasukka ploti gye wagula ne geeyongerewa neighbor wo omumazeeko ki emirembe. Senga nkoko emu yeebeera ekookolima ekiro ekyo it is okay. Enkoko emu ekookolima buli waga naye enkoko emu bbiri. Naye enkoko 100 200 300 zikookolima zikekema neighbor we ayagala kwebaka. Amateeka gagenda kukwata muganda wange muve ku influence ya social media ejja nebasaasira ne bagamba munnange omusajja mubi tolabanga oyo mubi. Etteeka eryakolebwa parliament likulagira okubeera ng'oregulatinga amaloboozi agakolebwa enkoko zo n'ebikolebwa ewuwo. Ne bw'obanga oli muweesi ng'okuba bagamba era kendeeza factory egijjewo ereekanyiza banno. Ebyo byokuba ebireekanyiza banno bikole ki bijeewo. Naye senga ogenda mu kisenyi kati ennaku zino bazimbako apartments waggulu okusula bannaffe abayindi abaagala okusula mu kibuga wakati. So mu kisenyi kimanyikiddwa nti omulimu gwayo gukolebwawo kuweesa na kuleekaanya byuma. Tosobola gamba neighbor wo nti nze nebase waggulu ate eno oli mu kuweesa. Kubanga omulimu ne activity egenda maaso mu kisenyi yakuleekaanya na kuweesa. Valentina Nifitinjulia wayagala kusula wano wetuweeseza kigumire. Ontegera kye gamba. So gwagenda okutandika okukaayana sooka osikaninga environment yo nti ku kyapa kyo kati ebyapa bye bakola kuliko user factory industrial residential. Buli lw'onalaba ng'ekyapa kyo kuliko residential ng'okikebedde emabega eno buli kyapa ekifuluma kuliko user ogenda kikozesa ki? Topulaninga okulunda enkoko awo, topulaninga okulunda embizi okujjako ng'ozikontrolinze nnyo nga teziwunya ng'olina ne sound proof bwe zinaba zireekaana tezituuke wa neighbor. Otherwise bagenda kukwata embizi zo zitunde oliyirire ne neighbor wo.